Bwana makubo kabuli muntu kuyitamu Mose yali ayitawo yali awubire ebisimbe naye nga bamukiriza okuyitawo bwe batulemeseza okuyitawo era tubadde tulina kutambuza bigere mu ddembe amanyi g'abantu gabasinga so bwe tugendagenda amaaso nga tuli baddembe naye nga tukuuma amateeka ate nga tetutya nga tukola ekyo ekituweebwa obuyinza okukolebwa mu wakati mu mateeka. Mpozi Kisembayo omaliriza leero njagala kwebaza abantu b'omu Western Uganda okwaniriza gye tubadde tuva ate nga gye tuddako be basinga obungi tubeebaza nnyo, we don't take it for granted. Tubasaba omukwano gwo n'amaanyi mugasigaze ku ground, mukole mobilization, muyite mu bannammwe mubabuulire amazima, mubabuulire na kiki tulina okukola. Tetuli mu kampeyini ya kulondebwa, tuli mu kampeyini ya kujjako Museveni. So mukole kyonna kyonna ekisoboka so that essaawa eyo bw'etuuka buli omu abeere nga amaze okunyiigwa obulungi, buli omu abeere nga amaze okukyajinga obulungi, ate nga buli omu amanyi kyetulwanirira. Ekisembayo njagala okubasaba yonna gye tutanaba kutuuka mukole nga bwe tubadde nga mukuuma eddembe. Temukkiriza muntu yenna mukozi wa fujjo twenyigamu, temukkiriza muntu yenna mubbi kutwenyigamu. Tumanyi nti gavumenti ya Museveni ijja kwagala okuteekamu abayaaya abakozi b'effujjo, naye ffe tusobola obbekolerako ng'amateeka bwe gakola. Tetwagala muntu yenna mukozi wa fujjo ayonoone omulamwa omulungi gwe tuliko ogw'okununula eggwanga lyaffe nga tukikola mu buntu bulamu, mu mateeka ne mu mpisa. Oluzungu ekigambo kimu President. Well, the question should be asked to the security people, because like we promised, we are going to be moral, we are going to be orderly, we are going to be peaceful, but we are going to be assertive and we are not going to be intimidated. You've seen the blocked radio, switched off a radio in Barara. They blocked us in Kasese from accessing the radio station. Here they blocked us from using the road we had to walk. They even tried to block us from the radio station here, but we asserted ourselves. They confiscated our machines and we did not go to the venue where we were supposed to address people. I ended up addressing people on top of my car. Kanchogere ekyo mu Uganda. Batulemeseza okugenda gye tubadde tulina okwogera n'abantu bawambye ebyuma byaffe naye twogeredde wano. So we are going to continue being peaceful, being moral, doing everything within the law, but we are going to continue being assertive and we shall not be intimidated. I want to send a message to the security of Uganda. Do not be hoodwinked by this aging man, this exiting old man. Do what you're supposed to do within the law. There's that message you've given to your supporters elsewhere in Uganda. Yeah, I want to give a message to our supporters everywhere else that we're going to go. You've seen how our supporters behaved in Barara, how they behaved in Poto, in Kasese, and here in Kabale. They've been peaceful. Not one property has been vandalized. Not one piece of chaos has been done, you know. So I want to call upon you to do the same. Be moral, be peaceful, work within the law. Anybody who thinks is going to use this opportunity to commit crimes, to steal from the people, you are with the wrong crowd. We are not going to allow anybody to vulgarize our mission. Our mission is moral, it is legal, and is acceptable before the law and before God. So, to anybody who thinks it's going to be used by the regime to paint a negative picture of us, Thank you very much. Thank you. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogerako eri bannamawulire ate n'amalano